taata ali mu ggulu era tufunye malayika endala etulwanirira. Nebaza nnyo bonna, nebaza nnyo omuntu ow'enjawulo gwe tuleseeyo, General Sale Musabe, abadde wankizo nnyo mu bulamu bwa taata. Bwe twagenda ne taata ewa General yamugamba nti ffe tetusobola kuvaamu era tuli naawe. Era General Sale tukwebaza byonna n'abalala bonna. Taata Mukama mwoyo gwo akuumuze mirembe. Tweyanzizza Mwami Danisani Busuulwa, jangu oggalewo oyite omugenyi omukulu. Webale nnyo Nurdin, njagala okubeebaza bana babugumiikiriza n'akaseera kano ke tutudde nga tukyali ffenna. Kakati ate ne mukufa kwe tulina kye tusomamu nti tulina okuleka omukululo mu nsi. Mwenga abaweereza message okuyita mu art okufa kwa mirundi n'obulamu bwe mulinayo kye muyinza okutegekera, okwetegekera like kye muyinza okulaga mu theatre yammwe nga mukozesa mirundi omulamu, mirundi avudde mu bulamu bwese? Oh yes, ekisookera ddala kwe kuba nti okusomesa abantu nti messages zetulaba abantu zebateeka zeboogera oba abantu kyeboogera tokitunulira butunuulizi kungulu, because messages zeyawanga zaalinanga deeper meaning. Abantu abamu ba misunderstandinganga and so on. So in life we need to analyze whatever somebody says. I mean, there is a hidden message in it. Nenga alina kyagala okutereeza mu society and so on. Ekirala kyengamba nti, I mean, we've learned he has lived a life whereby nga tuyinza kumwerabira. There are people who live 100, 70 years and so on and so forth.
nenga n'apaasinga bupaasinza awo naye the short life he has lived, he has left an impact on earth and we can never forget him together, and that is good for you, for him and also the family, because nebazukulu abazukulu kasita kinaale kijja tamale mirundi yajja abazukulu bagundi abakola, and you know allocate the family ye that social capital in life. So neyanzeke webalire ddala alaba Bukedde TV. Mu kiseera kino tulaba bannaffe abatwala omubiri gwa Tamale Mirundi bagutwala mu motoka, abakoze obuweereza buno obw'okuteekateeka ku nziika ye, era bwe tuva wano tugenda kubanga omubiri gwe gutwalibwa mu maka ge wali ezana awategekeddwa, ate byonna okusaba okujja okubeerawo ekiro, wagenda kubeerawo okwogera okwenjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo, n'oluvannyuma olunaku olw'enkya gugenda kubanga gutwalibwa ekyengera, era batugambye nti kusaawa nga nyeezi okumakya era nawo wajja kubaawo okusaba okwenjawulo olw'okwebaza Katonda olw'ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso. Ate nno oluvannyuma ku lunaku olwokutaano lwe lwenkya, ku lunaku olw'omukaaga omubiri gwe gujja kuggyibwawo gutwalibwe ku kyalo Kalagala gyagenda okuziikibwa ku lunaku olw'Essande. Olwo nno ate era enteekateeka zonna nazo tujja kubanga tuzibabuulira. Kaakati n'olwokubanga emirimu gyonna oba enteekateeka zonna tulabikanga abamaze okuzikuwa, tujja kubanga tuwongera okutuusaako ebirala